tujja kukozesa Hajati waffe ono. Hajati ndaba tuli wano ffenna ndowooza sooka otolere kuba tulaba salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amanya bampita Mariam. Nsinzidde Iganga. Nsonga kyetuusiza wano ndaba olabise okuba nti embeera si nnungi. Nsonga ki? Kituufu embeera si nnungi. Ensonga ekwatagana n'omukadde wange. Tunoonya maama waffe abadde ali ku dduka ng'atulugunyizibwa ne basitazi bange. Claiming bakola mu government, they use orders from above. Ne bateekako maama wange emisango egitali mituufu mu kano akaseera akazibu nga yakafiirwa ne bbaawe. So maama waffe n'ava ewaka n'agenda up to now kati nze nga nzabadde Iganga nasemba kulaba mami nga Ramadani akatandika ng'abapoliisi bazze ne patrol bamunoonya. Abapoliisi ne bayingira mu nnyumba ne batwala buli kimu, empapula buli kimu, n'abaana dadde baagala empapula za taata waabwe. Babadde batwala maama wange ku bunkenke bw'amaanyi. Bannange nsaba munyambe nzize kunoonya maama wange. Simanyi maama wange waali. I need my mother. I want justice for my mother. Abasiraamu munyambe. Hajati nga tetunnatuuka awo. Sorry. Nga tetunnatuuka awo. Maama atuuka atya okuba nga ali mu mbeera ebifaanana bityo kuba nti talabika bamutulugunya lwaki ali mu mbeera bw'etyo? Alina musango? Bamuteekako omusango. Musango ki? Anti kati stepfather wange yafa. Bwe yafa after the burial abaana ne bavaayo nga bakleminga Mariam omugenzi. Olaba waliwo emotoka. Katono nnyo taata yaani? Ndowooza tutandikirawo kijja twanguye. Taata yaani? Haji Ahmed Salmin. Owawa? Wejjinja naye nga emirimu gye gyonna gikolera lira. Ate maama yaani? Maama Saida bint Abdu. Bonna basiraamu? Yes. Yafa ogambye? Taata yafa? Nze yakafa. Yafa of the recent guno mwaka gwennyini in January. Abadde amazina y'ebbanga ki baadde bafumbo mu? Yawasa maama wange mu butongole. Amaze mu bufumbo maama wange emyaka 10. Kati bwe yafudde kye kyabaddewo? Obunkenke bubadde bungi batutiisatiisa, entiisatiisa ebadde y'amaanyi. Tetwewaka mu nnyumba zaffe, tudduka, maama wange yadduka. Muganda wange yadduka, muganda wange. Obuzibu businga kuvaawo. Baagala ki? Lwaki bamutulugunya? Lwaki bamugoba kiki? Bamuteekako emisango mbu yabba emmotoka ya muzeeyi. Ate gw'amaze naye emyaka 10. Abba ati emmotoka ya muzeeyi. Bo balina empapula z'emmotoka. Maama yazirina. N'ababondi muzeeyi yatwala maama wange bamumanyi. Maama wange yafa nga muzeeyi alina ebbanja lya $7,000,000. Kati emmotoka eriwa? Emmotoka baripootinga abaana ne bagisanga nannyini bondi nga kinga maama gyandirinze over kuba bondi. N'abagamba isoke. Bawa ng'afudde naye afudde mu mubanja. Emmotoka nga tagimalanga era bali bamuteeka ku bunkenke ababondi nga baagala ssente ze. Maama bawe bwe yafa mu busiraamu tokkirizibwa kola ki? Tokkirizibwa mu busiraamu okufa. N'okola ki? Ne bakuziika n'ebbanja. Era maama wange yayanguwa nnyo after the burial of muzeeyi. Kye yasooka okukola kwe kulinga amabanja tu. Amabanja ga mirundi 2 muzeeyi ge yali nago omugenzi. Bondi yali emubanja nga n'ababondi era bamutulugunyiza baga ssente zaabwe. Namba 2 ng'alina ebbanja lya $7,000,000 bajjayo material za hardware ku hardware nga bali kuzimba ennyumba yaabwe. Mami yali tasobola genda mu bbanga kuba yali yakafiirwa bbaawe. N'ayita muwala wange my first born. N'amugamba kwata gye mugenda ogyeyo ssente tusasule ebbanja lya jjajjaawo. Ne risiti weeziri. Era mami yali submitinga zonna ku poliisi gye ziri. Kakati maama ono byonna byayita mwali myaka emeka maama gweyogera? Mukulu maama wange ali mu myaka nga 66 like this. Kati emmotoka essaawa zino maama yagirina baagitwala ku poliisi baagimuggyako bali? Emmotoka abaana bagisanga ne
n'omuvubuka wa Bondi gwe bayita Ahmed. Oyo omuvubuka mwamulaba bamukwata n'emmotoka nga aze kukima motoka yo which mama wange mwenyini yamuyita n'agamba brother wange nti handolinga ki emmotoka tujja kusootinga later tulabe esente muzee zali asasuddeyo either manatuwamu emmotoka endala ey'esente entono because we don't have money to pay now oba tujja kunegotiatinga nabo kubanga ne muzee yatwala mama ku board kitegeera ne bagimujjako ne bamugulako omusango ogw'okubba emmotoka ne bamusiba ekijja ku poliisi bamusiba ne bagulawo ne mama wange omusango ku poliisi ne brother wange yakwasa owa Bondi ekisumuluzo muto wange poliisi nekwata mama wange ne brother wange nga mama wange yakafiirwa bbaaye bwati nga twakava mulumbe nga yakafiirwa bbaaye Hajat ne bamukwata ne bamusuza ejjinja mu seewu mu poliisi ne bamugerako ebigambo ebibi nnyo. Mama nga tannafa bino ebikolwa byaliwo okko n'abaana nga babikola nga tannafa taataawo nga tannafa. It's a long story. Yeah, it's a long story. Kubanga fe taata waffe atuzaalira ddala mama waffe yafumbirwa ne taata wange n'atuzaala tuli baana bataano. Era yaguma mu bufumbo ne taata waffe n'atuzaala nga tuli bataano tatagalangako. Tukuze nga tulaba mama wange ne taata wange. My father was working in Pembe wano ku Bajabe n'alwala sukaali nga takyalaba n'akomawo ewaka mami n'amulwaza n'afa ne tumuzika. Naye abaana bali kuvaayo bagamba mbu oyo omukazi buli musajja yatta ne bbaawe yasooka. Lwaki baba bagamba nti yatta ne taata wange mama wange yatta ne taata wange bamuteekako criminal cases why? Taata ono yafudde ono olwaleero ali okuleetera taata mama okubanga tulumizi. Alina pressure yafuna pressure n'afuna stroke n'afa. Nga tannaba bino abaana batandise okutulugunya mama bakiragako ko waliwo baali batulugunyizaako mama before nga taata tannafa. Of course. But yeah. It has not been an easy journey for our mom. It has not been an easy journey for our mom. Mama waffe bambi taata waffe bwe yafa ne waitaakasi anatugamba nfunye omusajja omulala. Wallahi we were happy for her. Sete tetulina mpalana. Tetulina mpalana. What makes our mother happy? Tumanya nti tugenda n'ekyo. Okitegeera. Naye omusajja mama wange ate bwe yali agenda ofumbirwa naye ng'alina omukyalo omukulu yazaala naye abaana naye nga baseparatinga 18 years ago. Kati ye message bwe yagituusa ku famire ye ne babatolinga ne bagaana. Lwaki omuwasa ne batandika okuteekawo entalo. Era mami ne muzeeyi bagenda nika ne bagisibira ebisembaja. Yes, basibira ebisembaja. Ne Sheikh Jali babadde mu bufumbo obw'amateeka. Obw'amateeka ddala. Kye musinga okwetaaga essaawa zino kati mmwe kisinza okubajjayo olwaleero era okubanga mutuuse wano kitegeeza mwagezezzaako enkola zonna zikyagaanye. Tugezezzaako ate tubale tugezaako nnyo. Abaana abo bawalenye mama waffe I'm telling you bweba nga tebasanyuse our mother to get married to their dad. Taata waffe ne mama waffe omukwano gwe baali balinanga mungi. Naye kati yafudde byawedde lwaki batuuka mu mbeera bwe lwaki tebeesonyiwa maanyi? I don't know what they want. Naye ng'entiisatiisa y'amaanyi. Oba balina bye beetaaga maama byalina byakyalemedde byatabawadde. Tewali bajja mu nnyumba n'abapoliisi ne maama wange without arrest search warrant ne bayingira munda mu bedroom ya maama wange ne basaakinga naye nga buli lupapula luliko erinnya lya taata wabe ne balutwala. Ne marriage certificate ne bagitwala and after taking the marriage certificate ne bagenda ne bisembata ne balumba shehe yawo wa maama wange ne batandika okumuwoninga ne bamugamba abawe marriage certificate copy. Are you sure? Yes. Era omusajja yanvaayo najja nagamba naye ndina ku nsiko. Abaana bazijidde ne poliisi bagala copy ya marriage certificate ne wino mujje mu kitabo ekinene. Ije wa mami. Batwala marriage certificate na buli kimu evidence eveewo nti maama wange teyali mukazi mufumbo. Bali kuteeka taata we bamuzina.
Tata waffe yakafa bambi mukama mumuze mirembe muzeyi mukama kumuze mirembe gyoli twakangala tata waffe. We love you so much but your blood is torturing us. Muzeyi tumwagade abaana abo bawalina tatale for 10 years. Abadde abeera mu nyumba ya mama wange. My mother. Nyumba eya mama wo. Weebale nnyo. Sokoleke. Mama wange tetumugoba ng'ogonga stepfather. Tubadde tumwagala era n'abantu bonna bakimanyi. Mama wo taata wo n'omugenzi. Yabadde mu nnyumba ya mama wo nga mwali nga mukimanyi. Okuvaira Musa twamwelcoming. Mwamugamba nti jangu obeere ne mama mu nnyumba. Yasooka kupangirisiza mami for 2 years. Ne basooka ne bapangisa mama n'akola respect ne bapangisa. Kati mami n'agamba bannange nze nzimba ennyumba eyange. Lwaki tuba tukola ki? Muzeeyi ate apangisa. Waakiri tata amaje abeere ewaka. Ne tugamba ajje. N'omukkiriza. Mu mikono egi. Emyaka 10 agimaze mu nnyumba ya maama wo. No, myaka 8. Kuba myaka 2 yali apangisa. Emyaka 8 egisembye gyonna abadde mu nnyumba yaki ya maama wo. N'ebintu bye n'engoye ze. Muzeeyi afudde ng'ali mikono gya maama wange. Bali bajja ne bazza ennyumba ya maama wo ne bajja mu nnyumba eyo. Gye bajjamu ne poliisi. Nga muzeeyi akafa mama bamusiba ne bamugulako omusango. Embeera eno oyagala tukuyambe tutya? Oyagala eggwanga likuyambe litya? Nsaba gavumenti enyambe. President Museveni mbadde nsaba oveeyo otuyambe. Abasiraamu nsaba munyambe. Supreme Council muyimire wamu ne mama wange. Muslim umma muyimire wamu ne mama wange mwenna. President Museveni, Mama Janet, Mama Fina, Fulfigo Oliwa, Fulfigo, raise your voice for us. But Tulukunya, because of law from above, abana bakoreseza powers of government. Step sister wangokola omulimu ku civil aviation. She's using her position to torture us and my mom. Akola mche? Ni HR, civil aviation authority. Yes. Bamuyitani. Cyber medical cause. Akola mu civil aviation kati akozesa office ya Batulugunya. Yes, she's using the part of her office. Munkola mu government banankola ki? Ono omulala akola mu revenue authority, nkola mu government banankola ki? Batutiisa. Oli ava n'agamba nti nze ndi girlfriend wa Muhoozi, what will they do to me? Bande netusigala nga tutya. Netusobola kweyogerako. Naleero ngambye kaveeyo njogere. I want justice for my mother. Munyambe. Abannayuganda munyambe. Mama Fina vaayo. Najjako newuwe wakanze. Ku bino ebya maama wange ng'oli bize n'emiti nga muwalawo. Ajja kujjukiza. Nyamba Mama Fina. Munyambe mbegayiridde. Okay. Social media, all TikTokers stand on the truth. Our evidence is standing on the truth. We don't fake anything. Kati saawa zino mama temuwuliza temumanya. Nze mama nasemba omulala nga bamaze akatandika. Mulowooza okuba nga bali bamukwata bamubuzaawo kiki? Simanyi nze nviridde iganga. Naye okusinziira engeri gye bali batiisatiisa. Powers bakozesa nyingi. Bakozesa poliisi, bakozesa law from above. Mwekubidde endulu ku poliisi mwagulawo ku misango egyo. Mama alina emisango gyali agguddeyo ku poliisi. Yeah, mama yagulawo ku musango ku poliisi eganga. Ne bakola batya poliisi? Naye omusango tegwagenda wala. Era abo abaana baatutiisa nnyo. Mama bwe yamala okugulawo omusango ogwo ku poliisi nzijukira. Abaana abo ne bagamba nti tetuli Nabbanja. Prime Minister Nabbanja. Mama Janet.